now that avudde mu bulamu mwesa eno? Neyanziza nsooka okulaba Honorable Sseggirinya mu 2009 ekalagala ewaffe mu kwabya olumbe lw'omugenzi Chief Mirundi ng'ali n'omugenzi Muzeeyita amala emirundi ewakaawo waggulu nga banyumya era nga yeeyanjula lwensooka omulaba namugamba nze Sseggirinya ddoboozi y'ekyebando 29. Nyongera okumulaba mu activities ze yakola ez'enjawulo, naye tulina ebintu ebimu nze byenfaanaganya naye mu bulamu, ngeri gyazze atambula okwerandiza kuba nange ndi self made mu life, ate namuyigiddeko ebintu bingi mu byobufuzi bya Uganda. Bannabyobufuzi abafudde ninamu omugenzi Abiriga ne Sseggirinya. Honorable Sseggirinya bwe yafa nafunamu embeera ey'ekiyongobero era natula mu nnyumba awo neneefumitiriza ku bintu bingi nnyo. Enfa ye yabaddeko ebibuuzo bingi era tuyinza okugamba waliwo kye bayita natural death, ti omuntu Katonda yamuteeka mu nsi n'akula n'alwala n'afa. Naye wabaawo n'obulwadde obusindiikirize, omuntu basobola okukuloga n'ofa ate basobola n'okuteekawo embeera ekuleetera okufa oba okukwanguyiza okufa. Ekyokulabirako, singa obanga obadde mulwadde ne bayita omuntu oba omwana wo oba mukadde wo okutwala mu ddwaliro n'atakutwala, bw'ofa mu famire bayinza n'okugamba nti gundi ye yatta taata kubanga yamulemesa okugenda okufuna obujjanjabi. Singa alifunye obujjanjabi yalikoze eki? Yaliwonye. Ekirala ekyannumye ennyo nti abadde mwana muto nnyo, nga ebintu bingi nnyo bye tubadde tusuubira nti asobola okubikola neyeyagalira mu bulamu buno ne famire ye. Bwe tujja ku bino ebiri mu lumbe, ebibadde mu lumbe byennyamiza, naye ate nga nze atunuulidde nnyo ebyobufuzi bya Uganda ebbanga n'entambula gye bitambulamu naddala eby'opposition, ekyo nadde nkisuubira. Era wabaddewo deployment ey'amaanyi ku maama w'omugenzi nga bino ebirala byonna abadde babisuubira, era deployment kyobola yakoleddwa. Njagala Munnayuganda otunuulire faces ezibadde zibudaabuda maama okuva omugenzi lwe yafa n'okutuuka mu lumbe. Abamu badde tebamanyi nawaabwe wa Sseggirinya nga babalagiridde bulagirizi, naye oli nagenda n'abeera ku maama n'akwata omukono guno bw'ati, wadda one ayagala kamera emulabe nti abadde ayagala nnyo omugenzi era afaayo nnyo. Ekyokubiri ng'amanyi nti singa wajjawo embeera yonna ey'okutwala omugenzi ku kisaawe gye bategese omukolo omutongole, ayanguyirwa nnyo okuteeka maama mu kafunda. Naye maama avuddeyo n'ayogera, naga abaana bange twakkiriziganyizza tugende omukolo oguli official guli ku kisaawe. Pozi n'ekirala era kyenjagala bannayuganda mumanyi, Masaka ye Bengaazi y'ebyobufuzi by'opposition mu Uganda. Era ebbanga lyonna Honorable Bombidde akimanyi, ttiimu zonna kubanga Democratic Party yali esinga amaanyi mu Greater Masaka actually n'olwaleero, kubanga abawagizi ba NUP abasinga bamemba ba Democratic Party naye si bamemba ba NUP. Era entalo bwe zazze ttiimu Soweto ne ttiimu Kitenga, ttiimu Soweto ye ya Honorable Mpuuga, ttiimu Soweto ye ya Honorable Mpuuga, ttiimu Kitenga ye ya Honorable Namayanja. Bwe bajjamu okusika omuggwano okulwana e Masaka DP yapuyikinze, era tutandise n'okulaba ba candidates betumanyi nti oyo ajja kuwangula nga ba Democratic Party. So nga NUP yamwogereza ajje mu pate bamuwe kaadi n'alema. Kati embeera we yalaze ebyo byolabye mu lumbe, ttiimu Soweto yebadde ewaka ne maama, ttiimu Kitenga eya Honorable Namayanja yebadde ewaka ne maama yewambye. Kakati ttiimu Soweto eya Honorable Mpuuga yebadde ku kisaawe. So
mu Buganda n'embeera yonna ng'obadde ofiiriddwako omuntu w'embeera bwetyo okujja mu lumbe kya nnaku nnyo ate kyennyamiza n'engeri afudde gy'abadde munnabyabufuzi ensonga bwe zito tezeebeereka. So ffe twetonda nga bannamasaka nti bannayuganda timulowooza nti naffe abalala bava e Masaka bwe tutyo bwe tuli. Mpozi era okonyo katono ku kya natural death ne butaba natural death ndabye emboozi yemu ng'esaanikira e Masaka mu kuziika nga bannabyabufuzi ab'enjawulo nabo boogera ebigambo ebyagala ofaanaganako n'ebibyo. Would you throw more light ku ekyo? Yes, okuggyako omwana omuto naye ffe abantu abakulu abalaba obulungi abategeera obulungi tukakasa era si kyankiso. Honorable Segirinya Omuganda agamba teyeefiiridde. Omuganda bagamba nti omuntu teyeefiiridde kitegeeza his death was not natural but a certain catalyst was put to speed up his death. Segirinya yalwala n'alwalira ebbanga n'ayimirira mu kooti n'awanika ebingalo nga zivunze n'awanika ebigere nga bivunze ne bamwongera ku njegere ne bamusiba. Omuntu omulwadde ate nga obulwadde bwe abasawo bwe baamala obbukebera kubanga bw'oba mulwadde poliisi emanya ne prison yonna ne kooti eba empapula eziraba. Ekyamazima nga balaba nti obulwadde buno si bwa bulijjo bwetaaga special attention. Yalitwaliddwako ebweru najjanjabibwa oba mu malwaliro amaki naye abantu abakwata Segirinya ng'ali mu mikono gyabwe ne bamumma chance y'okulaba nti oluusi awangaalako. So nkola conclusion nti okufa kwa Segirinya tekwabadde natural. Then naye wabaawo n'ekirala nti abantu be yabeererawo be yakola nabo ate nabo ne bamusuulawo. Kati kitegeeza nti abaalina Segirinya nga bamuwambye bamukutte era baayambibwako ate ne banne beyabeererawo tebaayimirira naye naddala ekibiina kye. Contradictions muzirabye, controversies. Yeerwaza si mulwadde bwe yali mu kkomera baateesa ne Museveni ne bamugamba kola booti ne booti. Era ebbanga ddene waliwo okwogerezeganya ne pressure y'amaanyi okulaba nti Segirinya we yaviira mu kkomera ne Honorable Allan baalwawo okugenda ku kitebe. Era mu kugenda ku kitebe waliwo embeera ey'amaanyi. It was a lot of pressure. Kati n'ojja weesanga nti empologoma ekutta akagabi engo evudde eri ekanga empologoma golowooza nti engo ekanga empologoma eta akagabi kadduke kagende kabeere kalamu kumbe n'engo naye eyagala kukola ki? Kukabuukira ku kalya. So paati ya Segirinya famire ye ey'ebyobufuzi teyamuyambye kumuwa chance kubeera obulungi mu bulamu ate ne bana abaamukwata baamukoseza ddala nnyo. Babale nnyo. Fred Bamwine awo naawe oba otandikira Segirinya n'eddibu lyaleese mu byobufuzi by'eggwanga. Omanyi nze nyina enjawulo n'abantu abamu sirimu abo abawamba emirambo era ninayo olunaku omuntu bwalifa nimpulira abantu nga boogera nti oyo omuntu yabadde musajja mubi nnyo mu kuziika. Sikirabangako naye nobuuza bamalayika mu nsi bajjamu bati omuntu yenna afa abeera mulungi naye ng'oli mulamu ebakwogerera. Kati bana boogera nti muntu mubi ng'oli mulamu lwaki bw'ofa babula. So ndinyonze erimu nabi agobera ebyobufuzi naye atayagala kwogera ebintu bibanyumirwa kuwulira. Nze ensonga njogera nga bweri bwebange kukosa njogedde bwebange tekukosa kiba kirungi. Honorable Munyagwa agambye nti ayina akakwate ku Segirinya nange njagala kumuwamba ate kubanga nze Segirinya tiyali wa kibiina kyonna yali talina kibiina kya byobufuzi era ng'anyina ttiimu gintendekera bali ku saabu we ey'okwogerera ku rediyo n'okukuba amasimu nga Segirinya yali mu ttiimu yange
timu yo kusabu we wali era mu bantu abafudde nga wadde member wa parliament naye bwandaba mpa ekitiibwa kyange abadde Segirinya nono nobwawadde tayagala kwogera mazima agambe nti saamukwatako ono Munyagwa wamutendekamuko naye so Segirinya ebyobufuzi ebibiina bimuwambye kati naye tiyakulira mu bibiina byobufuzi yavaayo ng'akuba amasimu ge nefact nze okumunoonya yali akuba ku radio 1 kati nga bamusala kubaga nti this is an English program please simu ye bagisalako. That's why I got interested to look for this boy nga kituufu tamanyi Luzungu nze Segirinya eddoboozi likyebana kati aba radio 1 nga boogera Luzungu abamujjako. That's how we started helping him to era kimwagaddeko nekimbadde mwagalako okujja ku balala his capacity to admit to improve himself siba ekiteeka ate mu Luganda ng'ayagala yes ng'akkiriza nti kino sikimanyi naye nga n'alwana n'akiyiga abantu abasinga obungi ekibatalina buli kantu konna kapya kuyalaba nga kayina kikasobola kumugattako ng'akayiga naye principle enene gye yafuna nemusobozesa kufuuka kyafuuse is to be a pro people person nga buli kintu kyonna kyakola ky'abantu abangi ate naddala bamufuna mpola mwateeka maanyi ge. Then ekyokubiri ekiteera kulema ffe naddala basomyeko is to be able to be reckless. Bakyogera bati ekyo to be reckless owali ensonga enene gimutayogeddeko mwenna ensonga y'obwegugungo bwa September 17th bwe bakwata Kyagulanyi Segirinya ye yagireeta yagamba nti bamukutte ne bamutta naye sitegedde mulambo bwe gugenze Mr. Update ensi yonna nekwata omuliro ebyavaawo bimanyi but he is the one who caused it. September or December? But no, it was November. November 18th. November 18th. Yateeka ku gundi yali ayina live TV bamuse naye simanyi mulambo bagututte ensi nekwata omuliro and he could risk to do that oba mu butuufu bwakyo oba mutamanya oba mubumanyi and I can see abantu abasinga bungi naddala mu Africa but even not only Africa naye abantu abasinze kuvaayo mu byobufuzi in most cases they are reckless. Mwawulidde mu gundi kyeyayogedde president wa America president wa America oba kalonda kati yagambye Canada is one of the states of America. President elect n'agamba Panama yagiyise kugamba kintu kinakikubawo mumulwane nakyo. Those are reckless situations. Ate ekyo mu kyembi mu byobufuzi kibawangaaza. So Segirinya kyabadde akiina era kye naye abasinga obungi bwe tugenda gamba why how biri ebibuuzo ebitaano politically you cannot manage nga buli kintu kyona ogenda kwebuuza ebibuuzo tovaamu naye abateebuuza ebyo ebibuuzo bebakomekereza nga bavuddemu. I remember the late Sebagala yagenda bwayisaawo abawagizi be n'abateeka mukulu emmotoka neeveeri nebakoona so kampala twatulina RDC baramuyita Karasha n'atuyita bacandidates ba campaigners so namublaminga Sebagala you are the one who killed these people. Sebagala najja mugalibira sebo nze Alhaji Nasentege Sebagala naye kuva bwakedde kutuusa kati nze sinakwata ku mmotoka kati nze abantu n'abatomedde ntya nga sinavuga mmotoka no gwoleesa abantu n'obateeka ate bambe yali akyogeza mu butamanya
ninga yatomedde mulala yukuteeka abantu mukuti si musango gwe. So these kind of situations si nyangu, naye ekisembayo ddala kinenyamiza kwe kufuna buli mbeera yonna mu nsi kebeera embaga kabeera lumbe gwe noyagala ofunnemu nga gwe. Ezo entalo zolabyawo e Masaka tezibaddewo nti za lusaagu no, buli omu alina agenda yakola ki maybe nzikanya ne guno ayogedde kyabajjalwa mulindo maybe buli omu alina kyavuga. Who will win Masaka? Mpuuga group or Kyagulanyi's group? Sebagirinya tari mu chapter tari mu bufunye bakwatira enswa. And it's a very unfortunate. Kubanga nze kimanyi mu kufa tuwande baddemu onabadde wa kino bafituli kino mu kufa fena tulimwa naye bakulaze nti n'obwoba ofudde ebintu bitukwatako nkanduwawe kyanaku segini yagenze bamwine akadde kawedde sure after information eno tuwumulemu. Waliwo akantu katono nnyo ku bigambo muganda wange byaddayoga n'abanupu abasinga bye boogera. N'olwaliro mbadde ndaba waliwo omukyala bamuyita Sauda Madada. Ndowooza muwala we yali minisita Sulaiman Madada naye yaliko mubaka wa parliament wa Bale County I think. N'oluvannyuma neyegatta ku Nuupu. Olwaliro alina statement gy'akoze n'agamba nti Segirinya ng'amaze okuwangula be baagenda e Nairobi ne ba foot soldiers abalala yali ku kitanda. Naye ng'amaze okuyita mu kalulu ne bamunona okumukomyawo muleete Kololo alayire kubanga obudde bwali bukola ki. Ekyo kitegeeza ki? Kiyinza okuba kikutegeeza nti ne we yagendera mu byobufuzi omubiri gwali mukosefu. Naye abantu baffe ab'ebyobufuzi tetwefiira. Era kati mulindo wano nange ne bwe mba n'ekirwadde kyange bw'ofa baga nti alabika yatudde ne gundi awo ku TV oba yamuwadde akantu. So nze ndowooza kati ebyonna by'okutebeeza tubiveeko tusabire muganda waffe Allah musaasire byamusobako amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Good. Webale twagala kuggyawo ensimbi zino katono nnyo bwe tu with that but also ne dipping ekibiina tutuulira okwetematema wano nawali mweteeseteese mutya? Kakati nga bwe nabagambye nti President Museveni ye ne bw'oba nga olina ky'oteesa naye ye aba nekyakkiririzaamu ebiseera ebisinga tekikyuka. Kakati olw'okuba ffe twatunulira ne tugamba nti pulezidenti w'eggwanga ono buli kitongole akirinamu okugulu, ne tubuulira abantu nti buli kitongole akirinamu okugulu, kebibe bibiina bya bufuzi byonna gwe mmenyerayo eki nja kugamba nti ekyo ekyakyabuluzaamu ekitundu ekimu bagamba kya Pulezidenti Museveni, ekirala bagamba kyekisigaddewo. Bibiina byonna byonna FDC FDC bagamba ekyasigalawo kya Pulezidenti wa ggwanga. Kino ekigenda okufuuka ekirala kyekitakkiririzamu ebyo bwe byogerwa. Politics is a public affair. Kati Nuupu ndozeera lukirabye. Era waliwo ekitundu ekigambibwa nti kyo ne ssente ezitegesa omukolo era zo palamenti yezibawadde. Kati bo bano abantu babalaga nti palamenti ate kyo linako nkimaleyo bo babalaga nti palamenti zo ssente za pulezidenti wa ggwanga. Kakati DP yo tagiinaamu kugulu naye yaddira yingini yennyini kati yo n'agitwala. Kakati atayinaamu kugulu. Omanyi njagala bwe tuba tuwulira abatuwuliriza yingini yennyini agiremedde tumugamba omugaso gwa yingini gwali gwa kukola kino, ebyo tawuliriza. So twayogera n'abantu bangi nayo kugulu kwokka fomwaffe yingini yagenda nayo naye ngo ekyali kigitwazizza kuddira motoka ya transition bagistarting. Yatugamba nti nagistartinze niti siina yingini, tugamba yiino yalemera yingini yaffe nakati tugimusaba. So n'olwekyo ne DP erimu nayo ebizibu byayo. Kati eriyo ababanja yingini, kakati eriyo n'abagamba nti yingini weerindoze mu bulamu bubuzi oyiro. So n'olwekyo ebibiina byonna tugenda mu kalulu. For record, Honorable, mwakomawa ku ndagaano nga DP gye mwakola ne NRM. We suffered two major problems.
oba twafunamu ebizibu bibiri mu ndagaano. Ekizibu ekyasooka bannaffe bwe twalowooza nti akalulu tekasobola kujjako Pulezidenti Museveni baagaana otuwagira ku ludda oluvuganya. Kakati ekyokubiri gye twagenda nti tukole endagaano tuteese engeri kijavaako, oyo naye endagaano ye yali atwala yingini ng'akola kakodyo kakulemera yingini. So endagaano teyateekebwa mu nkola. Kakati ekintu ekiriwo nti DP tugenda genda mu kalulu nga tuyina gye bayita cooperation agreement naye nga tewali cooperation oba kitegeera. Kakati ebyo ebintu ebibiri nti kino kibeera nga chemical gy'otambula nayo. Kyova olaba ffe mu nteeseganya ze tulimu nga tweddaabuluza n'okugenda mu delegates conference ffe tugamba tugisazeemu ate mu lwatu. So tulina ebitundu munda muli tuli mu nteeseganya zesandiyogedde wano naye olwokuba gwe mulamwa kambabuulireko. Ffe tulowooza endagaano erina okusazibwamu kuba teyakola endagaano ya DP ne NRM kubanga twagikola ne tulowooza nti musajja mukulu agenda gissa mu nkola era n'okukyusa mu mateeka electoral commission erondebwa etya biki bikolebwa bitya n'agamba nti kale nze mumpe n'omuntu ajja abyekolere wano ne tumuwa minisita mulamba yingini yaffe netugisitula kugenda wali eri wammwe tubagamba nti kati twagala tuddiza yingini yaffe n'olwekyo ebbanga lyonna lwaki ffe twogera amazima eggwanga lino gavumenti ebeera ekulembera yesalawo ebiriddako mu nsi gyekulembera kubanga kati abawagizi ba Pulezidenti Museveni bwe tuba twogera bino bo babeera basanyufu kubanga twogera bo bali mu gavumenti era bw'obatunulira bw'otyo olabira ddala abakulembeze abaziba abantu abaziba bawagira gavumenti eziba ziriko naye ekyamazima ne baganda bange bano nabo bakimanyi nti ne yingini eno yennyini bagenda ogitwala endagaano eyakolebwa nabo tebagisomaamu abawagizi ba Pulezidenti Museveni nakati tebagibawanga tebagibawanga kitegeeza nti waliwo kye bayita buncho and chikenale mu Lungereza obukujjukujju Pulezidenti w'eggwanga yakozesa olukujjukujju ate nga sikyandibadde kirungi tulowooza nti babatimba bbula nga DP batimba bbula kati ate ne tutafuna puresha kuva mu bannaffe kukaka tekintu kikolebwe agiteekawo okusooka ga DP ate singa twagiteekawo bandisayininze naffe twali tulina mundu kubanga baali tebatya. Do you feel betrayed, Honorable Mbidde, ng'ekibiina kya Democratic Party ku ndagaano eno gye mwakola? Ebbanga lyonna tuzze tubeera betrayed naye olwokuba nti omulimu gwe tukola teguli personal tugenda mu maaso n'okukola. Jjukira nti mu myaka gy'ensanvumu waali tewaliwo nga tewaliwo judicial respect, tewali justice. DP necontributinga yingini negikwasa gavumenti eyaliko omanyi bwe tutasomesa bantu maybe okwongera okutegeera obulungi yo ingini gyoyogerako ng'eringa emmativu n'ebigenda mu maaso at least kyetulaba gwe emirundi mingi ovuddeyo nnyo nga toli mumativu n'endagaano eno ingini gyoyogerako eyatwalimu yo gyeri ekola mirimu ate ingini yetwala yokka kati ffe tulina okukkiriza nti yingini erina okudda kuba yingini ebaako emmotoka yayo. Is this your position as a person or the party's position? Nkugambye nti discussion egenda mu maaso munda mu kibiina ewagirwa era nevuganyizibwa munda mu kibiina nti ffe yingini yaffe bagituddize kakati kitegeeza nze ndi ku ludda olugamba ekomewo munda naye ate ne munda wasobola okubaayo oludda olugamba nti tugira tulinda kubalabika bagenda bikola musajja agenda kuvaako kakati n'olwekyo kyengezaako kugamba. Well, Omuzindalo President wo mukama wo gw'omyuka mu kibiina emabegakaawo twamulaba yali agezaako okulaba nti ennongoosereza zijja mu mateeka gafuga ebyokulonda mu ssemateeka n'ebirala. This has not yet been effected. Ng'ekibiina munaasalawo okugenda mu nteekateeka eyo muvuganye nga bino tebinaba kuba nga bikolebwako. Ekisookera ddala omanyi bino biringa kugwa ku kabenje. Omusajja akutomera si avaamu n'akuyigiriza bwe bawenyera.
ekyo kakati kikolwa muntu mulamu nti kakati bakutomedde tewali wakutendeka n'ogwo era ako kennyini akaseera kowenyererako. Lwaki owenyera? Ekisookera ddala oyagala kwewala mmotoka ndala kusanga awo zikuddemu. Ekyokubiri oli mu kukola nteekateeka etwalibwa ojjanjabibwe odde ebbali. Ekyokusatu emmotoka gye batomedde kyangu n'okuba ng'erina n'ebirala ebizibu byefunye nga biyinza okuvaamu n'okubwatuka n'ekwokerawo. So oyagala nnyo obeere ng'akabenje kokka k'oguddeko ke kamala. Abatuwuliriza enteekateeka za kalenda ey'ebyokulonda bya Uganda ziraga nti wajja kubaawo okulonda. Amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi nga n'ekyaffe mwekiri galaga nti buli kibiina kirina okusimbawo. Ebibiina si byaffe ababikulembera kati ate ffe abakulembera ekibiina kya DP ffenna abasinga kye kitusinga obukulu. So abamu ebibiina bye bakulembera bintu byabwe bye babyeteerawo. So n'olwekyo ffe amateeka agatutwala galaga tiwajja kubaawo okwesimbawo. Kati kyoyinza okutunuulira kigendererwa ki mu kusimbawo kyogenda okugenderako. Lwaki tetwagala kugamba nti tetujja buteesimbawo? Kuba tewali kibiina kye naawulidde kikyogera. Sanduuke ne bwenyirireeta teyinza kwegombesa kufa. Banaye bw'olaba essanduuke eyo mutuufu omuntu yandifudde. Kakati tosobola kugamba nti enyirira gyenyirira eyo gye bateekamu gundi omuntu yandifuddeko n'abeera mu eyo sanduuke. Kakati okuzira kuba kufa. So mujja kusimbawo candidate nga DP. Ssemateeka atuukako okusimbawo candidate era tujja musimbawo. Very finally. Do you think nga DP embeera eriwo mu ggwanga as we speak enaabasobozesa okuwangula akalulu ka 2026 singa bamusimbyewo candidate? Ate waliwo kibiina kigenda kuwangula. Kakati kubanga okulonda okujja nakugambye nti omusingi gw'amateeka ke kwateekebwa abala obululu amanyi bulungi nnyo eyamuwadde omulimu. Era waliwo amawulire agabadde gatambula nti baabaggyeko ne bateekako abalala. Nabalabiyeeko ne mu nkuubo nga bali mu kwebuuza kituufu omusajja yatukyusiza oba byamawulire bo bennyini. Era nammwe mundaba mukimanyi nti nange mwasazeeko mu nkuubo ezimu nga nange ngenda kulaba pulezidenti wa kibiina kubaako bye mubuuza. Sebo abandabye siboogedde mannya naye ndowooza mwabadde nammwe mwerwanako mulabe omusajja yatuggyeko oba kakati tukyaliko tumukolere. Liiti tulina kye twamukoze lwaki teyatugambye tukole kino. N'olwekyo akalulu akajja saagala nze kudda wano nimba abantu nti ate pulezidenti gundi bajja mulangira naye tugenda kubaako bye tuwangula ebirala kubanga amateeka baganye okugakyusa. Kwe kusalawo eri pulezidenti w'eggwanga nti oyagadde ffe kakati tugendere ku bigendererwa ebirala si ebyovuganya tuwangule ebyokulabisa kati kitusaba Katonda nti kati okufa kwa Luli kuleme kuddamu. Naye kakati naye yennyini ayinza okuba yeeteeseteese nti kati ne bwe kuddamu tekujja kutegeerebwa nga Luli. Kakati bye bintu ebigenda okubeera mu kulonda okujja. N'ebibiina ebirala waliwo kye bayitanga theory of the second best oba rounding off to the nearest. Twabisomanga mu kubala okwo mu primary nga bw'obala bwoti kakati bwe bagamba nti okozesa base 5 kakati nga bw'obala oba 5 togyogera. Waliwo ebintu omayinza okubala kwantawanya nnyo nga nze mu luzungu bwe nkeera ku ssomero. Kakati abantu ebibiina byakendeeza ebigendererwa era ekibiina kigamba nti tebajja kutujjako kya leader opposition. Ekirala kigamba nti bwe tufuna ababaka 4 obwa leader opposition tuba tubututte. Kakati naye ate ne NRM yennyini naye si yegenda okusalawo ani anaabeera pulezidenti w'eggwanga era nabo bakimanyi. Ani agenda okusalawo ba ye yennyini yaaliwo era ekibiina ono bwe kyasalawo nga tuyingira akalu ka 2021 bwe baali Nwoya mu Kyobe Safari Lodge daga nti ffe nga ekibiina twendoosinze Mwami Museveni okuba candidate w'ekibiina mu 2021 and beyond the party eyo sek kati osooka n'ozuula kisazeewo mu mbeera ki. Eggulo etwalina omusajja ng'alina abakyala 3 era nga buli mukyala alina ennyumba ye n'omwami naye ng'alina eyiye. Kati nga ye omwami kyakola afulumya akatebe n'atuula mu luggya buli mukyala n'amulaga nti akola nnyo ng'aleeta ebyokulya tejja na kumalawo. Kakati pulezidenti w'eggwanga ekibiina kye kyawukako ku ANC e South Africa eyinza okutuula
president neeraliikirira nti abasajja baagala ki bayitidde ki meeting eno kati yo eno seeke ya NRM president Museveni tayinza kutya nti bali ku nsonga ki ekibatuuziza ate bo beeraliikirira omukulu ali mu mudi ki kakati ekyo tekiba kibiina kya byabufuzi eyo naye eba institution prebendarist institution nga yiye nayo etambulira ku mbeera ze na kuvujjirira kwe so ekyo tekikola kibiina kya byabufuzi webale mwami Mulindo simanyi mutuga nti emu ku principles of values ez'ekibiina kyammwe ye demokrasia oba democracy but bwowulira abavuganya bambidde nga bakyogera lunye nti tugenda mu kalulu naye embeera eteereddwa oba mulindwa bano tewali kibiina kiri kudavuganya gavumenti kisobola kuwangula newe kiba kiwangudde bino bye mwenyumiririzaamu ng'ekibiina ekiri mu bukulembeze really core values za NRM ziri very clear naye ekikulu Honorable Mbide tagambye nti twababbako yingini naye baasitula yingini ne bagiwaayo ne fuel tanka ne bagituwa era fuel tanka ekolera mu yala yingini ekolera mu cabinet kakati bwe tunatuuka ku wheel rims simanyi brakes dashboard si tujja kujja kubambidde nayo gearbox tunone naye ekirungi nti ebinene emmotoka yaabwe eri stark nti yingini ne fuel tank gearbox yasigalayo dashboard brakes tujja kujja tubisikemu tutwale akazanyo k'ebyobufuzi no bwe kabeera ebyo si bya circus bwe tubeera awo bw'olaba abalungi ng'obaleeta nga tuzanya bwetu naye kaŋŋende ku kiri ky'ogambye demokrasiya gwe twenyumirizaamu yokolagana ne bannaffe ku lujjuliro lwe lumu tuweereze eggwanga awo we twaleeta Honorable Mao okuva mu Democratic Party owekitiibwa George Ssebuggwawo okuva mu FDC bamaama Mabira from FDC n'abalala besijja kumenya nti mujja eggwanga si lyaffe ng'NRM ffekka ebyo ebifo bye balimu nange president asobola okimpa nandi I would even have performed better awo mu information and national guidance awo state minister naye owekitiibwa George Ssebuggwawo n'akikola ki n'akitwala kakati eyo ye demokrasiya gwe twenyumirizaamu era bwe tugenda ku patriotism ne twogera ebintu byaffe byonna nga bwe tujja tubyogera paka ku democracy at the end tuba twogera ebintu nga tubitegeeza kakati obumu ku bubonero bwa demokrasiya ke kalulu k'amazima n'obwenkanya awo webadde nga debate ebbanga lyonna tugenda mu kalulu naye nga genda okuwangulwa okusinziira ku Honorable Mbide amanyiddwa then that ceases to be democracy. Waliwo emyaka season 3 emabega nga buli ogenda okusamba Man City okisuubira nti egenda kukuba era ye champion era nga bwe batukuba oba Barcelona we yabeerera ne kaplayer kafaka akalungi world record gone naye nga buli omu amanyi nti bw'oyambalira Barcelona egenda kukuba kasita oludda olumu lubeerako candidate omulungi it's obvious and I can even assure you candidate waffe ye president Yoweri Museveni mu 2026 ate era agenda bakuba ekigo so Honorable Mbide is not in any way wrong si mukyamu n'akamu kubanga bw'otunuulira minzaani obuzito bwa president Museveni bw'obuteeka eno ne bw'ogatta emitwe 6 egiri ku opposition minzaani teyinza kutereera bweti era asigala Museveni abawanise ali waggulu kakati awo si mukyamu kubanga ffe batuwangudde nga mu Kampala ne bwe tuwatanya abantu ne bakyawa Honorable Munyagwa era Wanupu atwala constituency ye kakati oyo si demokrasiya olowooza Kampala tetumwagala nitwamulekera bano batutawaanya batuwangula batukola waliwo constituency gye twagenda kakati katugeze Busoga abantu bagamba democracy ffe tubba bubbi mu Busoga twasobola okufuna almost all the MPs apart from abantu basatu ndowooza the woman MP wa Jinja Wanupu nono doctor wa FDC mu Jinja West wabaliyeko Batuwa and I think another person omukyala ekye bakutiika naye constituency ndazo natwaziwangula naye bwe twatuuka ku president we were 46% and Kyagulanyi was 48. What do they call democracy? Oye demokrasiya nti abantu basalawo kye baagala okay nakyo bo balowooza okuwangula bwa president tubusobola boy balina obuwangula nedda Museveni bwawangula there is no democracy at play balina ndooza lubali tuwangula there is democracy at play nakyo ffe twetegese kyenjagala okugamba bweti
nti mu mwezi guno gwa January tugenda kuzzaayo register yaffe mu balonzi gye twamaze okukolako digitalization. Kakati tuli mu kuprintinga register, tunaba tumaze register eddeyo abaafa wakati wa April twawandiika na kakati baveemu abapya bayingire, then we come up by February mid tuteko kuba tulina register entongole tugende mu primary zaffe. Twagala okulaba nti primary zaffe tuzikola mu budde tusobole okuteekawo period ey'okunyiga ebiwundu by'abakosebwa. Naye kyogenda okulaba kyobawo ensonga ennyo eŋŋendo z'abantu abagenda okukyala emagere wakati wa leero n'omwezi gw'omunaana zigenda kweyongera. Era kati Honorable Kyagulanyi agenda kufuna enkoko. Banzijukira Ssekabiro oyo weruwero bwe yafuna flag yagenda n'enkoko n'ettooke. Era abantu ne mbagamba oyo agimaze. Era kakati abantu bateka okuba ennyendo zigenda kutambula bagenda ew'omukulu n'ono chairman waffe ow'NRM yaani abeera eyo gundi ono muganda wa gundi Chairman Nyanzi bagenda kati kutandika eno yegindi bagigaba dda wano Rubaga waliwo Mumbejje yagitwala musajja wattu Mukasa bamugamba ekinaana kati abo batawaala kakati olugendo lugenda kubeera eyo. Kati ekyokubiri suubira nnyo wakati wa leero n'ogw'omunaana baani abagenda okukwatira fulaga nupu y'ono muganda wange gyayogedde eya Soweto neno nupu ya Kitenga. Kakati awo nayo bagenda kuplacinga ba candidates wano mu Buganda bagenda kubeera olutalo. Kitenga ayinza obutakutula genda Masaka. Okay? Kakati eno wano mu Kampala ne Soweto ayinza obutajja. Kati tugenda kunyumirwa Katembo oyo era ffe tuli mu Kamooli tubirengera. Naye naffe tugenda kutekinga advantage by the way. Naye ng'ompa omuzindaalo nga mutenga advantage Mamulindwa. Lwaki temuteekawo mbeera esobozesa bannabyabufuzi bano okukola bye balina okukola ng'ebibiina? Because for a long time obawulidde nga bakugamba nti ng'ekibiina ekiri mu buyinza mukozesa state. You use the police, you use the army okubalemesa okukola mobilization. Mahadi. No, you need to... Mahadi. Eggwanga terigenda kuyimirira to creating a vacuum because of an election. You people, stop these jokes. Eggwanga litokugenda mu maaso tumanye ebigendererwa by'abamu ku bantu bano. Kakati abantu bano bagamba bwe tuba tugenda mu kalulu there should not be anybody called the president. Ne president asooka aveewo ffe tumanyi bye babaza. Era be bantu bawulira nga beemulugunya. President atambula ne security ennene nnyo tumanye ekigendererwa lwaki tebaagala atambule nayo kuba bamwegezaamu n'amayinja mu Arua. Okay? But mobilization ekkirizibwa ebibiina ebiri registered bikkirizibwa okukola mobilization. Labayo twatuula e Munyonyo nali nkunnyonnyola wano n'abasajja beefudisa ab'enkeera ne bagaana okujja okusinkana president naye nga batugambye twagala batwongere ku ssente ebibiina twongere okwenyweza. Do you know how we moved from 10 billion to 35 billion ezigabibwa? Gomanyizi embaga z'abanene mu Nuupu ezaali zitabeerangawo nti essente ziva eno mu gavumenti kati basobodde n'okukola embaga. Gwokimanyi n'abaali batakolanga ku baby shower ng'eya Honorable Ssennyonyi olowooza ye mwana gwe yali azaala asooka naye kati ssente zaatandika okuyiika mu Nuupu ne baby shower bazikola. Nokyo tutaddeyo ssente bakozese ssente ze tubawa ziri given on numerical strength. Abaka parliament boolina abangi gwe mudidi gw'ofuna era bali mu kwezimba. Ekyo kitebe kya Nuupu kyoyitakaawo tukirinamu omukono nga NRM. That's our money. Ssente zamu wa musolo ate be bazitematema tubagambe bagende batuukire omuwi w'omusolo azibatemeretemere. President ajjeko omukono tubagambe mugende mubawi w'omusolo bazitemeteme. Nokyo ssente z'abawi b'omusolo bazireeta fine naye chief accounting officer ye president w'eggwanga. Tukweyanziza Mwamulindwa. Honorable Munyagwa wenjagala ogiremu awo oli ku record g'omu ku bawagira ennyo Dr. Kizza Besigye but ku mirundi gyonna gye nfunye omukisa okumukolako interview akyogera lunyi nti akalulu tekasobola kuleeta opposition mu buyinza biri mu kagali ku mulyango. What do you read? Ekisooka Dr. Besigye mutuufu. Mu Uganda ate ne Kansonbida akikoonyeeko kuba president tetuba na kulonda tuba na matikkira coronation. Buli myaka 5 wabawo amatikkira. Electoral Commission nga ye mutimbi. So saagala olodeze nano debate eyo. Kati bano bali mu keetalo ka matikkira mukulu Mulindwa ne mukulu Bamwine. Sooka weetegereze colours ze bambadde.
okimanyi bonna kala za kibiina kyabwe okimanyi bonna bazze bayambadde yellow black kati to the extent that omukozi wa gavumenti n'omwogezi w'ekibiina nga nabo baba bajja ku program kati basooka na kubatuuza genda kwambala mutya genda kwogera biki onfuna bulungi nti what president Museveni does ye creating a cocktail ye oba ojjukira mu referendum yagamba oba wali wazze Kampala bwe yagamba bano tubejjeko instead of ogamba tudde mu nkola y'ebibiina ebingi bano tubejjeko bano bakansombidde ne batudumira tujemere referendum eyo tubejjeko kati president Museveni ye kibayite NRM ye takkiriza nti yali mu kibiina kya byabufuzi ye fusion wakati we UPDF police prisons bana abakozi ba gavumenti ono alinga commissioner bwalaba commissioner abalala bali mu lands owaki yanda tayambala na kala zino owulira and this is not the Wamwine of 2001 2003 Wamwine oli yali patriotic gwe nali manyi naye kakati omulaba he's a commissioner omuntu omunene mu ministry omukozi wa gavumenti naye akubira ku mulinda agatwambale tutya nga fa NRM ekyo ekikulaga kind of save me from Mr. Mnindo so kakati ekikulaga nti wetulaga fenga opposition tuli bannayuganda not even opposition tuli mu buzibu bunene njaga ku example ebigambo bino olwaleero ogenda mu kalulu whereby waliwo obumenyi bw'amateeka obukoleddwa obuli ku ddala ly'ensi yonna Dr. Besigye yawambibwa e Kenya civilian n'aleetebwa mu kooti y'amagye balooya be bakuba omu ku omu abamu babagaana okumutwenta appearance okumudefendinga kati irigalite egenda mu maaso oyina CDF in the name of General Muhoozi akugamba taata agenda fuga ekisanja kimu ekirala but with 80% ne results yasazeewo dda taata we bw'anaafuna yabusazeewo dda that 80% the same General Muhoozi comes out n'akugamba omuntu yenna mwe poliisi mbalabudde omuntu yenna anayogera obi ku famire yange noleka olukuŋŋaana olwo ne lugenda mu maaso you are in for it oba ojja kulaba ekinaddako meaning nti gwe bonoboona okuba campaign nogamba naye president Museveni tetumuwa kalulu oba tumugobeku aluddewo nnyo jjukira oba olumbye famire ya CDF kati DPC kimukakatako okujjawe muli mwenna agumbulwa olukuŋŋaana abamu abakwate so let's also be realistic tulire ku neteekateeka yammwe abali kuvuganya gavumenti ne bamulindwa ekibiina kyabwe kya NRM for example bamulindwa bano baavayo dda ne bagenda mu byalo ne bawandiika abantu ne bavaayo ne list y'abamemba baabwe era kati saa zino balina kye bali kuba digital something ng'ekibiina kya NRM kyetulaba mu abavuganya at the moment muli mu kwerumaaluma just look at all these political that's parties where you go wrong muli mu kwerumaaluma bwogenda mu FDC bwogenda mu NUP bwogenda mu across all political parties kakati gwe buli okwata bamulindo nga ekibiina kyena mulindo yali alinyeka ekalamoja ekalamoja batuma ono ndugu bamwine Uganda hando gamba ne badiso eyo bonna to hando mbwena leero gwe nkusekeredde abo batudde Kyaddondo outside Kampala they use police commissioners like him RDCs DSOs GISOs PSOs okubakolera emirimu gyabo you are telling the opposition literally nti tulwane na state mukalwa akaddako tuvuganye state ekitasoboka so njagala nkutegeeze amazima gali nti Dr. Besigye tudde ku kyeyatugamba omuntu yenna asuubira nti wajja kubawo akalulu akateekeddwa abakozi ba president Museveni be yalonda kanku ekyokulabirako omanyi lwaki basengula Tale Center ne bagijja Nambole ne bagiza ekyambogo okulira na office ya national chairman we NRM results zangwe mangu zigireka boda wali nga zituuka wano okumpi Tale Center gisembezaawo office weeriranye so kyengezaako kulaga mukulu kungu nga president Museveni oba NRM ekyataddewo embeera eno eya cocktail nti buli kimu kyonna kye balabako wano kirimu NRM bakiranga NRM wa police we NRM DSO we NRM wa prisons we NRM RDC we NRM PS we NRM
commissioner wa ministry we NRM toyina kyogenda funa kye bayita kalulu wano. Abale mwami Busulu kati katwala dakiika zaffe 3 ku nsonga eyo. Neyanziza nnyo. Abavuganya be contradicting abaga nti basobola kuwangula kalulu oba tebasobola kulangirirwa. Why do they go on and participate in that election? Mu 2022 nga Kenya emaze okulonda president nali part ku tiimu ya President Ruto nga ndi mu youth wing ya UDA. Bwe nakomawo wano nafunako invitations ku TV ezimu. Nagendako ku TV nga 2 nga bambuuza nga tukubaganya ebirowoozo eri kikolebwa kitya wano kikolebwa kitya ne bagamba twine Honorable Babu ku pano ne Honorable Muwada ne bagamba nti Uganda yakoma okulonda president mu 2006 yakoma okulonda mu 2006 going forward 2016 ne wano tuli mu kiguumaaza nga Honorable Mbidde bwayogedde. Honorable Babu nambuuza ye kinakambwala ne mugana edda Honorable kankubuuze kiki ekiraga nti omuntu amanyi okuvuga emmotoka nanga driving permit ngamba good omuntu bajja okusaba omulimu nagana nasoma omusaba kinti certificate bwoba musomesa nogireeta bwoba doctor ne mbuuza Munnayuganda bwajja naga nti ndi mulonzi akuwaaki nanga tetuyina endagamuntu ne mugamba is a national ID voters card. National ID is bigger than voters card. Yes, now it can do mu nsi zonna world over it is only Uganda etayina balonzi bakozesa national ID ne bakugamba nti ye voters ID. Nja kuwa ekyokulabirako Kenya waliwo munayafuzi omwe yafa bali bamuta Mutula Kilonzo bwe yafa ne wabawo by election e Makueni muwala we bwe bayita Kezi Kilonzo najja okwesimbawo okusikira kitaawe nga alina passport ye Kenya nga alina driving permit ye Kenya nga alina national ID ye Kenya naye nga si mulonzi teyewandiisa ku kulonda ne bamudisqualifyinga era mutoowe wakola ki wajjira ne president wa DP Mao naye baagana omuwandiika nga talina voters card. So kakati wano what do we do in Uganda? Mu Uganda actually constitution eri very clear nti tuyina abantu bannayuganda tuyina eddembe okuwandiisa okubeera abalonzi naye gavumenti yo yatukaka nti buli muntu alina national ID mu Uganda bakuteeka mu voters register. Parliament eyisa ssente obuwumbi n'obuwumbi nebwa electoral commission eregistaringa abalonzi nennira nayo bagiweezaayo electoral commission ekyala bukyazi wali waggulu ku nnira ng'esikayo ng'ekola ki ng'ereeta wano era bw'oba okyusiza particulars zonna electoral commission teyina control yaayo. You have to go to NIRA. It is NIRA that writes to electoral commission. So mu Uganda bw'oba obadde omanyi oli mulonzi ekyo kikyamu kubanga you don't have any certificate oba any document that portrays you as a voter. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri mu kulonda kuno abamu gwe bagamba nti kubaawo nze kwenzikiriza nti kwa kiguumaaza bwe bamala okulonda ebivudde mu kulonda district returning officer yabifuga kiri mu article 56 ya constitution ya Uganda chapter 5 bakugamba nti electoral results shall be transmitted. Bakolamu amendment mu Presidential Elections Act ne bagamba nti bw'oba oli bw'aba asindika ebivudde mu kulonda awaako copy ebibiina by'ebyobufuzi ebisimbyewo ba candidate ne ba official agents electronically. Uganda terondangako nga kuliko internet. How do they transmit? Because the law is very clear on Mbidde. Mwe mwasoma amateeka electronically. Ekirala kasonga kayogedde aka national ID jukira bakugamba mu Uganda national ID zo zifuna otandikira ku myaka 10 nemeka 16 yes ate okulonda 18 kali kitegeeza bwogamba nti abaana balina emyaka 16 balina kadi eronda oba balina national ID kati abo bonna bakkirizibwa ate okulonda neyanza Honorable Mbidde ku kino kyennyini ku transmission of results
bakugambye results shall be transmitted electronically ng'ono akulira ebyokulonda mu district asindika enamboole oba Kyambogo owa Byabakama buli we tulonda tekubera internet. How do they transmit? Ekyo ng'okivuddeko foomu eno kwe basindikira ebivudde mu kulonda kati nti kyotera district waliwo agent opposition asayininga ku lupapulo olwo nti Museveni yafunye 7 Besigye alina 6 Bobi Wine alina 10 waliwo agent aklarifyinga n'akakasa nti whatever is transmitted kyekyo kyennyini kyetukoze eki kibeera ku polling station. No. Kyabuuza Presidential results zibeera ku district level. Not at the polling station. Kyabuuza nti results nga weeziri Ng'asindika transmission eri ng'ekolebwa. Who signs the form? Ebigenze Byebyo byennyini Ebiva wano. ebivudde Kakuuto ebivudde e Kabajo. Yes, I welcome your information. That at the polling station, all candidates have agents. Yes. And bwe bamala kubala ebintu ebyo buli agent afuna kope eyo kope yebeera transferred into the digital kati bwaba oyinjawukana guvayo ne DR form Uganda kandi tuwange onakiikirira ng'omaliza mwami Busuula kadde kagenda nti byonna bwe byeyogeddeko okugatta kuwedde buli kimu ng'okugatta ebivudde mu kulonda mu disitulikiti ya Bukomansimbi oba Masaka biwedde okuva ku district ogenda ku National Tally Center. ono registrar asindika ebivudde mu kulonda n'asindika ennambole foomu eyo is there anywhere political party agent ku district level agent wa Bobi oba Besigye wasayininga okukakasa ekyo tugituukako tutya Mr. Bamwine kyanyonyodde ebintu biva wansi nga biri mbimanyi byonna mbimanyi how the election the results moved but finally nga byonna bimaze okuŋŋaanyizibwa ku polling stations oba 5 oba 10 mu district wano returning officer nga asindika is there an agent? Secondly, how can the returning officer transmit results from Kyotera to Nambole without internet? Well, nga tunagenda kwa from nja kudda mwami Bamwine dakiikemu yokka nga tunagenda kwa from mobile ngenda kwongera obudde ati biremesa democracy mu Uganda abala afunye dakiika 3 katugompeemu. Okay. Is that democracy really? Gena maaso Anyway, ntandika ku kya voters register. Electoral Commission of Uganda has a national register, electoral register, which is different from national ID register. Ajijjawa Kyovula national ID register, abaana b'emyaka 16 they are part of the national ID register. Naye tebali mu national register electoral commission. Electoral commission itandika 18 ya national ID itandika 16. Now, nze nyino mukisa bambidde bano n'abagamba 2.5 nti nigimututwara tibijja kukola to abazungu baturagidde kubeera democratic tuteekwa kuba n'ebibiina by'obufuzi bingi ngamba era bano baganda buli mbuzi ku nkondo ye nembaga nze siri mbuzi ekyomukisa omulungi mwayagala ebibiina by'obufuzi naye nze kisinga kunsanyusa amaloboozi abira genkakasa nti gwe opposition bonna bagambye nti tebagenda kuwangula sebo nyaba ndaba toyo na budde bwo agenda kuwangula ye President Museveni tebakutawaanya kubanga at least abakulu bakakasiza nti wadde okuvuganya kunaaba